Yendagano Yebanja. I've already signed it. Nze maze okusayininga. Now it's your turn. Gobulako muwala. Sayininga munnange weefunira akasente ogenda otaase bizinesi ya family. Just akasignature. Don't worry, I wouldn't lie to you. Totya sisobola kulimba ndi muntu mukulu. Byenjogera mbitegeera. Maze okuyiwako sigini maaka. Gobulako. Gira muwala. Otyo. Nze chairman mulamba. Nkugamba nti sente za Chamber of Commerce nzikuwadde ate n'ogamba nti tezije. Chairman omulamba mukazi wattu n'asayininga. Borowa. Omwewozi. Nze kennyini. Jangishini ye. Great. Kiyitirivu nnyo. Nakubale mu ngalo. Kati nno ng'ojjowulira munnange abalina enkutuli ebiyidde. Okitegedde. Abadde ki? Monsieur. Nnyabo. You've got what you have. Ofujje kye wajjiridde. And now, kaakati I should get what I asked. Ke kaseera nange nfune ebyange. Endagaano bwe yabadde. Bw'ate munnange. Nze naaviiramu awo. Ndeka. Cancel our deal. Pulira neekubye. Siwulidde. Cancel the deal. Siwulidde okusazaamu. Weekuba. You want to back out? Oyagala kunneekyusiza. Ogwe. Leka bagambe eggonjo ekkadde terirya nkoko nseera. Kumbe. Leka enkulu tenywa. Ssebo nga tennanywa. Come here. Gwe nnyabo mpitaako wano. Wolof. Enkulu nga tennabojja tennanywa. Nkyalo naayitewo wano. Sikutegedde Wolofu. You. Sikutegedde. What are you doing? Ukola ki? No longer your woman, right? Omukazi takyali wuwo. What's with the sudden nerves? Naye ate. I just needed to tell you we'll take over. The gear business. Nti bizinensi yaabwe nze ngeno gitwala maaso. All of their assets, they'll all be mine. Byonna ebyabwe bigenda kuba byange. Wolf. Wolofu. You're trying to mess with me. Gundi ogezaako okummanyiira. You forget. Onyingirira. Andrew is an old friend of mine. Weerabidde nti ekintu ebyo emmali eyo nagyesooka dda. Factory eyo nagyesooka dda. Kati njikuggyeeko. Commanders don't tend to meddle in such matters. Kyemmanyi. Are you planning to bother them? Nti ebintu bino byokola. Era nange byensazeewo okukola. Nina abantu bensinzira. Oba benneekutteko bikola kati n'abalaga nti ate akwataganye n'abanene okusinga ye. As my reward. Kale tewali buzibu. My plan. Ekyo nnyinza This isn't over. okukireka naye tolowooza nti biwe. Hold on. Lindako. Olw'okuba bimusaze kati yenna mu kifo ky'okutambula amaanyuka bumaanyusi. Emiguwa gye togireka. Off you go. Weesiba onywere. Wolf. Wolofu. Nsuuzizza akantu. Alone to the Ye family. Mbadde nfunzizza muntu wange. Wolofu gwe. Kale maama Mukama alikulaba emisana n'ekiro. Sajja ku nsonga eno ngaba akolimye n'okolima. Wolofu ayingiddewo. N'atunuulira ekiwandiiko. It was a scam. Bino byonna abadde akulimba. Sao Long's signature alone wouldn't have done it. Signature ye yokka. Representative signatures to get money from the Chamber of Commerce. Temala kuyina okubaako ba representatives bonna. Even if you'd slept with him. Ne owali ebase naye. You still wouldn't have got the money. Teyali kuwadde ssente obadde togenda zifuna. Abadde akwabulira bwereere. From the very beginning, tell men kuva ku ntandikwa. They would never agree to ask the bank. Ekyo kyo tebasobola kikola. Give you more time. Wadde ogamba banka ekuweeyo akaseera. Loan lend you money. Bonna baali tebasobola. Lwaki? Their real purpose. Ekigendererwa kyabwe. To take over your assets. Kutwala maali yammwe. After your family had collapsed. Bugagga bwammwe. And then devour everything. Famire yammwe bwegwa babivaabire. They will devour everything. Owulira nga tekirina njawulo na kuvaabira mu Luganda. Devour, kuvaabira. Yeah. Devour. You have no other way out. Olinawo. Just now is to give the year businesses to me. Engeri gy'oyinza okusimatuka singa onkwasa bizinesi yammwe yonna. Mu mateeka ate mu bwangu. Do you mean that? Kikyo ky'ogamba. Your assets are considerable. Ebintu byo. How could I just stand by? Byamaanyi. Those men get them. Siyinza kutunula butunuzi nga babitwala. Ebintu birungi. I want you to marry me. Njagala onfumbire. Make all the assets of the year family mine. Olwo ebintu byo bibeere nga bye byange. Ssebo.
Cao Long has a powerful warlord. Kankubulira ono omuyaaye gwolaba muzibu. He won't give up on. Saalongo tasaaga ye Shawulongo naye tetukaayana oyo aba Saalongo abadde ayagala okumukwabula. Oyo tajja kuwummula paka nga amaze okulaba nti ebintu bye webiri tebisobola kukwatibwako. Engeri yokka gye bitasobola kukwatibwako nga bizze mu wange nze. Okubigula tebajja kukkiriza kuba nina kuyita mu bookubigula. Kati engeri yokka gye bisobola okudda gyendi bwe kunfumbirwa mu mateeka ebibyo bibeerenga bye byange nga n'ebyange bye bibyo. Olwo ebibyo tebajja kubikwatako. Then I will reap the rewards myself. Kyobola bayagambye mu tempo nti omukazi ono nsobola omuyamba naye ate engeri gye ngenda omuyambamu nga nayo yakumukaluubiriza. Wolofu akomyewo. The way. I won't suffer too much, so it's worth a try. You are gambling on my grandpa's life work. Naye ozanyira ku mirimu gya Wolf, there's no difference between you and those money sikulaba mu njawulo wakati wonono abadde ayagala okunkwabula. This is to blackmail me. Eno blackmail yennyini. Muzanyira ku mali ya jjajjange. Nyabo. I want to marry you. Njagala kuwasa. Because it would take a huge sum of the money to buy your business. People from my own family won't agree. Ebintu Marry you. Tebijja kuba byangu. I will have a reason to protect your assets. Newengezaako gamba nti mbigule buguzi tebajja kubikkiriza. Abantu ba famire yange bonna bajja kukiwakanya. Jjukira wankube sasa abamu baabimanya banyiivu. Kati engeri yokka gyenyiza okikolamu nabo beewuunye ng'ate nkuwasiza buwasa emaali eyeefuuse yanga bajja bakalira ku matama. It's the only way to protect your family. Yengeri yokka gy'ogenda okuprotectingamu famire yo. You have one day to think it over. Oyina olunaku lumu kirowooza. Give me your answer by midnight tomorrow. Mbadde nkusaba bugende okutuuka enkya mu masekkati gaawo mukaaga ogw'ekiro nga wasazeewo dda ekitali ky'emaali yammwe etwalibwa. Bye byange. Si mu bubi, si kuwasa mu bubi, mu kukuyamba. Luno lunaggwa. Gwe wasindise Wolofu. I did that, yes. Nze mutumye. All right. Nga ndaba gy'olaze. Naye ggwe. Wangshu. Just be honest with me. Bawa amazima. Deep in your heart. That only Bai Zhongqing can save my family now. Mutima gwo olaba nga yatutaasa yekka. Monsieur, Mama. if you really had given yourself to Cao Long Nze ngamba. to save your family, Okimanyi and stupid oba kwewaayo kyalibadde kya busiru grandfather, era waaliviiriddemu awo ne jjajjawo kyali munyiizizza nnyo nti weetunze ate olw'okuuma famire yayirabye olwedde ng'ekitiibwa okiyiyeyo ate kati ngoza bitiibwa oza bitiibwa bya ssente ng'ate eky'obuntu okiyiye ebijjajja mme gyali yali ekyusiza ng'awolaba omuzukulu atabusi yalibadde mu ntana n'agugumuka leka naawe mbadde nina okusindika Wolofu akutaasa kyembadde nina okukola. I know I was wrong. Kituufu mbadde mukyamu. But when I thought about the fact that by tomorrow night, naye bwe ndowoozezzaamu nti helped us with the by tomorrow night embeera ebintu bijja kuba bitwaliddwa buli kimu kyonna nga kigenze mpulidde bubi. I just couldn't bear to. Ne mpulira nga kisobola kigumiikiriza kwe kubaako to go bankrupt, naye maama see you humiliated. waakiri twavuwala okusinga okulaba essajja nga likutyobudde essajja lijjajjaalyo simanyi. Go and get some rest now. Kale genda owummuleko. Monsieur, Madam, you should get to bed too. mbadde nkusaba Try not to worry. naawe We'll plan our next steps tomorrow. ogende weebake nga bukyali ate ddeka kweraliikirira tuyiye ekiddako enkya naye yaa badde nina okupanga Wolofu agyakugjeyo naye ng'essajja terikwabudde bana teribadde ligenda nomukwabulira bwereere nga limufeze limusayiningisa ebitaliiyo. Kati ate yawulira nga mutuufu abadde abazekafu nnyo kuba sekwitalewo ng'amugambye ate ekyo ky'obadde okoze jjajjaawo kyali munyiizizza nnyo olete emaali eyo module eyo mbw'ogireeta mu maali ye mbusimanyi otaasa waakiri obwavu bujja. People from my own family won't agree. Najjukiramu Wolofu kyagambye omukisa agutaddewo nate Protect your Wolofu nate ataddewo layini enzibu byawo layini enzibu. Sacrificing myself will mean my grandfather's life work and the jobs of all our workers survive. Alowooza ebintu bingi kubanga option ezolekedde Options? You'll have money to buy Jaewon's house back. alaba nga kyateeka okukola ku mulundi guno bw'agende wa Wolofu aba afumbiddwa tebuba kwenzi tekuba kwetunda aba afumbiddwa naye ndowooza wakati mu kuwakanya omutima gwe n'okulowooza kyeyune. I'm sorry. Kyeyune munnange nsonyiwa
I'm not afraid to sacrifice. Sitya kwewaayo nga nze. But I'm afraid of hurting you. Naye ntya kulumya gwe. What does it mean? Nti munda mutima gwe. Ekyokufumbira wolofu kyandibanga si kye kyalibadde ekibi ennyo. Kubeera nakyo kitegerekeka kuba ne wolofu musajja ate amwagala. Naye waliwo ajja okulumwa. Wakati mu byonna asalawo ki kumakya kyeyune yeebase. Hey, Sebo time to get up. zukuka. So siteekako simayiro bulungi nnyo n'alyoka amuzukusa. Oh. You once said it was wonderful seeing me when you Munnange first opened your eyes. wagambye nti onyumirwa nnyo bw'ozukka n'osooka kulaba ku nsi ng'ate nina ka smile. Just breakfast. Kiri kitya breakfast ate weeri nayo tekiri massive That would be too perfect. ate ekyo kiyitiridde okubeera perfect. Come on, up you get and have your breakfast. Kale yitawo ofune breakfast yo How about You we go what, for yeah? a walk today? tutambule namu leero. Mutima gwe alina byateeseteese okukola naye nga tannaba kubiggusa nakusalawo kikyateekwa kukola kubanga jjukira I've been in bed. obudde bwo bwe lwolwaleero Oh. ng'alina kusalawo essaawa omukaaga ogw'ekiro nga tegunnawera. Me. Why would I lie to you? Nga lwaki nkulimba? Tell you what, Nkubuulire I understand now kati what people mean by good things come to good people. nkitegedde lwaki abantu bagamba nti ebintu ebirungi bijja eri abantu abalungi. Wangshu and I were Yeah. almost desperate, and we were ready to declare bankruptcy. Twabadde tusazeewo Phone rang. tulangirire ntuli baavu. Friend of my grandfather's in the business. Munnange ng'ate waliwo omukwano gwa jjajjange gwe nali simanyi nga tankubira ssimu kutuyamba. Wangi But why didn't kyogamba he contact you earlier? lindako lwaki abadde nga takkubira. Because he only just got back to the country. Bw'abadde tali mu ggwanga Our yadda. situation, Kale all to offer help. bwe yakomyewo n'ategeera embeera kampani gy'erimu byonna bye tulimu n'asalawo atuyambe. It's like Bannange Mr. Yeah. kyewuunyisa. he's been protecting you. Kitegeeza bino byonna tubadde nga tubonaabona nga jjajjaawo akusabira anoonya engeri ki gy'osobola okusimattuka embeera. Kati amulimbye mbu waliwo omuntu muzira kisa eyali mukwano gwa jjajja aleese obuyambi. Kanva eno tulye bulungi ekijjulo kino naye eringanga oba yelasiti sapa. Aya basi Special wrap. kano yateeseteese ekijjulo nga bw'okiraba mu ngeri yonna okulabika nti bakiwoomerwa Menu. n'omwagalwa we. Wamma ggwe kyeyune n'akitunulira n'essanyu. Remember what I said to you? Munnange Time I had a bite of your so-called specialty. ojjukira kye nagamba olunaku lwe nasooka okulya ku kijjulo ekyo kye wagambanga nti kyanjawulo nnyo kyakabi nga bakyali eri mu Shanty City. Ebyaliwo byonna musajja wattu That day I said to you, eyo yali omukwano gw'atasobola kwerabira. so-called death. Jjukira yabikombako n'awulira emmeme ng'emusinduukira naye yasooka biwaananga ebiwooma ennyo ate oluvannyuma n'awulira nga tebimuyisiza bulungi kubanga mwalimu ekirungo nakyala kye yali ataddemu bambi nga ye tekimukolera tekimugendera naye oluvannyuma basobola okikwasaganya obulungi ne babeera wamu bonna. Obijjukira? I don't. Nedda. I lost my memory. Mmanyi memore yange nti neerabira ebintu yagenda memore yagenda. Dumb, huh? Twala eri. Kale Dig in now. kati ke kaseera. When you're finished, let's head out and take a stroll. Yangu olye bw'omala okulya ate tutambulemu mukwano. Kiraba otya bebi? Joanne? Si bwe kiri? Wamma nteera ddala. Ekyamazima ofumbye luno. Really? Kati bamalirizawo batambulamu. Or just lying in bed doing nothing. Onyambye bino ebyokubeera mbuliri nga neebase mbu ndi mulwadde nabyo si birungi. Something. You think you're unlucky? What about me then? Kaakati muli agamba mbu talina mukisa mu Way to bulamu. help your luck turn. Kwa ne nakyala nange bwentu bwendi sirina mukisa. Kyeyune yakkiriza nti ajja kusobola okukomyawo omukisa gwa mwana muwala ono. Let me take care of you, Bwendeka and then you'll nkulabirire. become very lucky indeed. Ndeka nkulabirire ojja kumala ofuna omukisa gwonna. Wow. Any young lady would consider such an offer. Mu butuufu teri muwala muto ogwo omukisa atagwagala ogwo omukisa aba agusaba. Type. Anyway
tutulemuko katono kuba ndabikanga akooye tutambudde nnyo. Batuula erudda wano. Ava kulimba nakyala ava kulimba nga we yafunye muzira kisa. Kati wulira. Kati wano ku bbali waliwo abato. Have you ever played hide and seek? Wali ozanyeeko jangu nkwekule simanyi 5 10 tapo simanyi bikoze bitya. Ogwokweka kwekweka simanyi. I can't stand that wretched game. Muzanyo gusya gwagala nako. Kuva buto. When I was a kid, bwe nali omuto, Mama would play hide and seek with me. Mama yaguzanyanga nange. And she wouldn't reveal herself. Naye gwolaba yeekweka nga tavaayo nembeeraawo nga ndi mutono. List of me crying and begging. Nekaaba mama vaayo mbuze sikulaba. I once asked her why she naye had to be so cruel. lumu namubuuza lwaki mama oyina ettima. What did your mother say? N'akuddamu ki? Munange. She said it was kind of training. Yaŋŋamba mbu yali training. She wanted me Nti ajjagala to get used to being kwegamba all alone without her. manyiire okubeera nzekka waatali. Bwe yagendanga mu jangu nkwekule mama nga yeekweka tavaayo nga nkaaba mama vaayo nga tavaayo bwankozesa training ey'okuyiga mbeera nzekka nga ataliyo. You know, kale omanyi when I came back from England, bwe nakoma okuva mu England couldn't find you. nga sikulabako. I felt that childhood fear. Kati childhood fear eyo neekomawo nga mama neekweseeko mbusimanya ntraininga. I was really scared. Nga bintiisa nnyo naye ate olwo mmanyidde nga njagala kubeera naawe ate nkomawo sikulabako. Era nno byongera okwoleka n'okukakasa nti omusajja ono janshini waataba If you ayisibwa bubi. just can't find something, Naye oluusi best to stop looking. ekintu bw'okinoonya nga tokiraba kisingako n'okyesonyiwa. Amuteekateeka agumire ekinajja. I never quit looking for my mom. Nze nno gwolaba saakowanga kunoonya maama wange namunoonyanga paka. Quit waiting for you. Ng'era bwe saapowa kukulinda nakulinda paka nennemerako. You know, Naye omanyi what Du Xiaohan Du Xiaohan and Bai Zhengqing did ne Wolofu bye baakoze made me understand one thing. birina kye byanjigiriza. If suddenly somebody Nti disappears from your life singa omuntu akubulako n'ava mu bulamu and bwo you can't find them, n'omunoonya nga no tomulaba matter how hard you try, ne bw'ogezaako otya nga talabikako you have to let them go. olina kumwesonyiwa agende. Olina Because in kumuta. this huge world, Mu nsi eno ennene ejjudde means not much to someone else. tosobola kwesiba ku muntu nti waatali sibeerawo. Why are you saying this to me all of a sudden? Lwaki oŋŋamba ebintu bino? Are you Kiki? trying to tell me something? Olina kyogezaako okuŋŋamba, olina kyoyagala okugamba eggwanga? Kyatule. Never mind. The Bireke thought just popped into my head, that's all. bize buzi just mu birowoozo byange. Hey. Yowa, Any idea where we should go next? olinako wonna woyagala tugendeko? Today you're being so nice to me. Leero mpisiza bulungi ondaze ekkeya. Oba kiki? Well, Anti it's because I feel sorry for you. bambi nkusaasira. You sold your mother's house, Watunze enju ya maama wo bakubye emiggo. so today, Kale leero anything you ask of me, kyonna we'll ky'oŋŋamba agree to it. nja kukkiriziganya nakyo. Munnange oli mulwadde. Okay. Kale Then oba let's go somewhere else. kale ntegedde tubeeko we tulaga. Agezaako muteekateeka kyonna ekinajja kwegamba abe mugumu waliwo atera okuŋŋamba awo nja kufa nga seekanze kwegamba noono wekunaaba kufa aleme kwekanga kati amuleeta mu kafo kano okajjukira They're closed today. leero nga waggale bwe baasooka okubira kaddansi kaabwe naye mu budde obwo To do today kyeyune yali muzibe nga talaba. that we never got to complete. Munnange jjukira kaddansi kaffe tetwakamalaako okijjukira. Close today. Naye leero waggale How will we get in? awo tunaayingirawo tutya? Omanyi tukole bwe tuti ate olagawa waggale restaurant nsibe asooka agigwako sifujjo ne bayita efujjo okakkana ate obadde waggale kati waggule abantu balina omuze gw'okweggulira beggula. To fulfill it. Abantu balina omuze gw'okweggula nono yeggulidde ow'omukwano jangu tugende. Yamugambye dda
nti munange kyonna kyoŋŋamba leero nja kukkiriziganya nakyo naye nga lwaki akimanyi bulungi nti kati gy'alaga gye bigenda okuddirira bijja kuba bizibu nnyo singa kyeyunaana amanya nti ate ono agenze efumbirwa muganda we Wolf. Lutalo lwa byanfuna ebyenfuna bireese obuzibu nga naye mukazi watwagamba talina kyakkola baabano n'alyoka As long as it's you I'm dancing with, kasita tuba nga no tuli matter naawe where we are, oba tuliwa it feels romantic. oba kyonna ki munnange Remember the song we danced to? kibeera kirungi ddala ojjukira akayimba ke twakubirako dansi ono nkajjukira nnyo The first time omulundi I danced with ogwasooka you here, twali naawe mu I was dansi still completely blind, naye nali muzibe ddala so I didn't know what you looked like dancing. saamanya oba dansi omukuba Second otya time, ogwokubiri I didn't get to see you saakulabirako ddala because you ran away. kubanga wali odduse ng'ogenze najja wano Finally finished our. tukube dansi n'onzirukako naye leero Unfortunately, it's a quiet day. lwakuba kale akasirikiriro k'amaanyi Next time we. naye omulundi ogunaddako we tunaaba awo n'amusirisizaawo kuba tasuubirayo gunaddako ogwo tagusuubira ono nga yeetegekera ogunaddako amusirisizza bireke twalabye ku kijjulo ekyasembyeyo ate kati twandiba nga tulaba ka last dansi kayinzika okuba nti we kali ku mulundi guno tuli ku last dance twalabye dda ku last supper byonna kyeyune talina kyamanyi naye nga ye omukyala yasazeewo dda yateeseteese dda munnange ekiriwo kyekyo ku mulundi guno nga naye alaba nti talina kyakkola economic turbulence ereese obuzibu musajja watwagezako okwejjukanya mukadde kali ne ku mulundi guno byali bitya ku luli ate ku luno biri bitya Remember, jjukira when it all feels like too much. Here. akaseera ako kano nga ye musajja watwalabira ddala nti ku mulundi guno kyandibanga kyeyanoonya obwedda kituukiridde omukwano bulijjo gwabadde nga yayanira gwabadde nga asuubira alabika nga awangudde ssanyu jereere siyitirivu nnyo nagamba mu byonna tuba tunyumirwa ng'ate bwe tuyiga wabaawo ebintu I'm nobody to you. ebikuteeka mu mbeera You can naye be. ng'ekyamazima ekyannamaddala ky'owulira si bwe kiri waliwo ekirala ekiddako kitegeeza mu mbeera yonna tulinangako okubulirayo Meeting and parting. toteekwa kubulirayo The whole thing is like a dance. beera ng'osuubira ti kino kiri bwe kiti Ola. naye singa wabaawo kino omutima gwange ngutegese ntya embeera eyinza kubeera etya malako ntya Some people end kibeerewo kirowoozeeko naye ate era tekikumalaako ssanyu nti ate toosanyuke olina okubeera nga osanyuka kiri we kiba kizze obenga kale nakyo wakirowoozaako wakirowoozaako naye kale Good. kaakati baveeyo ng'essanyu lingi nnyo Let's go out for a Spend walk. time ndowooza with you like this. ku mulundi guno The day I left for England. My olunaku true lwe left. nagenda mu england olujjukira nawulira ku mbeera ng'eno ey'essanyu happy. nga ndaba ndi naawe era ndowooza oli musanyufu si kyo Am I happy? ombuuza oba ndi musanyufu I'm very happy. ndi musanyufu nnyo I'm so happy that
mpulira I want the world to know that I love Jim. njagala n'ensi yonna ekimanye billboard bipande nkutimbe nsooke kulangirira abeeno bakimanye abange jansi mwagala mpulira mwagala nnyo ye mukazi gwenjagala kwenfiira owange totutijjirako ebyalavu ffe byatutamatama atuwogganira nnyini awogganamu biki abantu laavu z'abannaabwe zibanyiiza bali ku biwundu kwe batudde bw'atojja otijjuka n'olangirira totubuulira ati nsinga kaakati I know that this will hurt you. muto wange muganda This is the only way to save Jiangshan. kyeyune nsonyiwa busonyi She will hate me for a lifetime. nkimanyi ku mulundi guno kino kigenda kuyisa bubi naye abadde mukazi wo nteekeddwa omuwasa nteekeddwa okumuwasa newankubadde nga naye kennyini nkimanyi nti tagenda kubeera musanyufu gye ndi lutalo lwa byanfuna naye ani afunamu tugenda mu maaso kaakati ebyokunywa nate bitabuddwa nga ku mulundi guno ka red wine Nice to me. taleese keerere bannange ye ng'ondabirira keya laavu I wonder if I'll ever have a day as good as today again. simanyi oba naafuna olunaku olulala olunyumidde ng'olwaleero luno luyitirivu amaze okusetinga ka music system yeeyo gramphone ze zabangawo mukadde ako redi ebanga yakunyola luviiri I value the Year family. munnange famire Then I eno value my own life. ngisaamu ekitiibwa n'obulamu bwange naye ate yo gye nsinga nsobola n'okuwaayo obulamu bwange ku lwa famire eno Sacrifice my own life. nsobola n'okusaddaaka obulamu bwange ku lwayo Everything I'm gonna do, buli kye ŋŋenda okukola I'm doing it to protect nkikola the home my grandfather left. ku protectinga bintu bya jjajjange bye yalekawo nange nteekeddwa birekawo nga biramu nga biyimiridde tukomawo weetwogerera keya egenda mu maaso waliwo nambuuziza mbu tategedde bulungi kika kya radio system music system eri wano eno And I won't bagiyitanga gramphone tekozesa manda teyakozesanga masannyalaze yadde amaanyi g'enjuba wabula ng'onyoola nyoole lwabanga lwe bayita oluviiri oba mulutegedde awo nsobola okoma ku ekyo okunnyonnyola ng'ekozesa maanyi ago if kaakati sacrifice amunnyonnyola naye ng'amaze okuleeta ebyokunywa byonna nga red wine kyokka ng'ate ayongerezaako n'ebirala omanyi red wine ate omwongerezaako kali akakerenda oba kaaki kaatulabe agamba ekisoboka alina okikola Why have you naye suddenly become so serious? lwaki ate olinga ali Someone has sirias offered to help you. badde manyi twafunye eddagendo tuyamba We should be celebrating at the moment. Don't spoil the mood, okay? tulina kucelebrate nga leka ate kwonoona moodu cheers. Bottom wamma ati tukamalemu Thumbs up. wangi Bottoms up for red wine? Really? tukamalemu ka red wine bakawuuta batyo leka naawe Well, seeing as you're so happy, anyway let's do it. engeri gy'oli nti oli musanyufu nnyo tukikole tekanyweka ako kamalamu olumu kawuute buusi ka red wine naye ng'atejjukira akoono kalimuko n'ekirungo ekirala kati akamunywesa kalagalaga akamalemu abatamivu bakayita kalagalaga nkuba ejja simanyi yanguwa omugagga agenda agule agenda bwe bityo Mine is so strong. kamaanyi ate kayitiridde I suddenly feel really drunk. kubanga kantamirizaawo mulimu ekirungo sikeereere oleddeko kamaanyi Just because I ate akongeddemu Wow. ndowooza oba ddagala lino engeri gye mbadde nga mira amakerenda kumbe bamwongeddemu akakerenda era gamuwedde Joanne, kyeyune I have a request, nina kyenkusaba wulira and I hope you will say yes. era kansubire nti onokkiriza Okay. kale kamugoya kamutwala Go ahead. genda maaso When you wake up, woonoozuukukira if you can't find me, bw'onooba tondabako
Don't look for me. Bambi tonoonya. Okay. Simanyi oba ekyakiwulidde. Yamutereddemu akootulo. This time. Ku mulundi guno. You really mustn't wait for me like that. Munnange toteekwa kuddaawo mbu simanyi onnindirire, nja kudda, biki? Asiibula. Naye engeri gy'amusiibuddemu. I'm sorry. Yanjawulo. I lied to you again. Munnange nsonyiwa kubanga neera nkulimbye. I hate lies more than anything. Kino kyo. I never thought the day would come. Kimpitiriddeko nali simanyi nti lulikya. Luliba lumu. When I would have to lie to you like this. Nti olunaku lulibanga luno. Ne nkulimba nate. Naye siina kyakkola. Lutalo lwa byanfuna. I'm so sorry. Munnange nsonyiira ddala. Jjukira omusajja yatunze ebibye. Era we twogerera. Sente zagenze kwegamba tezayimiridde. Factory erina ebizibu bingi. Volaba. Amusiibula wakati mu maziga. Sajja yatunze ebibye, yeewaddeyo ebikolwa bye. Bw'oba onoonya muntu akwagala. Nga ne ku 10 olaba tekimumala. Olinamuwa ku 10 ng'olinamuwa 15. Kyeyune. Ali namba emu. Miss Lee. Yes, coming. Kaakati. Your things have been packed up. Ebintu babipaakinze dda. And I put your favorite clothes. N'engoye ezasinga okwagala bazitaddemu. Thank you, Miss Lee. Weebale nnyo Miss Lee. Please do. Bambi. Take good care of Jailwen while I'm... Omusajja ono mulabirire bulungi nga siriiwo. Munkuumire. When he wakes up and asks us, bw'azuukuka n'annoonya. Don't tell him where I've gone. Temumugamba agenda ze. In a few days, mu nnaku ntono. He will find out the truth. Alikitegeera. When he realizes what's happened. Bw'anaakitegeerera. Everything will have been settled. Buli kimu kijja kuba kiwedde. And he'll have to accept it. Era nga naye alina kukkiriza ng'alina kuguma. It's not fair to you. Naye. Yeah, family. Kino ky'okola. You're sacrificing yourself. Ng'ate kigenze wala. But you weren't. Weewaddeyo. A part of the family in its heyday. Kyokka ate famire eno bambi yali efuna ebizibu tewaliiwo. Wojjidde munnange otandike ogikulembera. Ate bino we bijjidde. G'ojjidde maziga. Bannange. It's my duty to do this. Mulimu gwange buvunaanyizibwa bwange okutuukiriza ekirooto kya jjajjange ne kitange. Come back and we'll help you. Bw'ofunanga obuzibu. I said stand for it. Wano weetuli jangu tukuyambe. Ebyobugagga bingi ebiri wano ne mutya njoeni. Tinjoani bituusa okugenda. Bituusa okusaanawo. Wangshu. Ekirala Wangshu. Thank you for your dedication. Nkwebaza. Over this difficult period. Weebale nnyo owulize naddala mu kaseera kano akazibu. Weebale. Weebale kulabirira okuva ku jjajjange, kitange ne mmange. I consider it my duty too. Munnange nange ndabanga omulimu gwange. Tonneebaza. Kubanga era nsasulwa. One last favor. Kimu ekirala kyenkusaba kyenjagala onkolere nga nvuddewo. Nga ŋŋenda. Sell the house for me. Enju eno mugintundire. Return what I owe to Jailwen. Sente zonna. And give the rest of the money. Muzikwase. To all our servants. Kyeyune. Ezisigalawo. No. Mutooleko ezize. Ziyatundamu enju ye n'atuwa. Ezisigadde muziwa abakozi ababanja. Kati ate gobooliremwa. Miss Lee. I've decided to marry by Juntin. Nasazeewo okufumbirwa omusajja because I want to save the Ye family. Kubanga njagala kutaasa famire eno. When the factory makes money again, factory bweriddamu okukola, I will buy the house back. Njagula enju endala. Nedda oyinza otuukayo embeera n'ebambi nga tolina nawo dda, tolina woddukira. Baneeka ŋŋende oleme kunsiibula mu maziga ŋŋenda ku bufumbo. Ye Kyeyune baamulunze ebyaddala. Ku bigenda mu maaso byonna ebiteesebwa talina kyamanyi.
talina kyawulidde. Abagambye enju eno mugitunde mutoleko ssente. Omusajja oyo ze yatuwa ng'atunze enju ye balance musasule abakozi n'alipootinga mu bufumbo. Ono naali wano Chauhani age Miss Jung! Miss Jung! Miss Jung! What are you doing here? Bannange okola ki? Miss Jung! I heard about what Shugwani bonna bamulaba ayolekedde wano. Chonghua. Gwe nyabo Shugwan. Show her to her room. Oyo mulage ekisenge kye. Oh. Ekisenge kye. Come on, Miss. Jangu tugende. Tabitegedde. Beekanze bwekanzi nga balaba akomyewo. Tebamanyi kigenda maaso. Bizze bitya. Omukulu alina bannyonnyola oba balina bitegeera bokka. Kati atuuka mu ruumu. Oh, Miss Jung. Munnange. No, you were coming. Saategedde nti ojja. Roses in your room. N'alitaddemu ku bimuli n'entimbatimba. I don't mind. Totawaana bireke. I only came back because of a deal. Ekinkomezaawo wano ddiiru. What is the deal? Ate ddiiru ki? I'm going to marry the wolf. Ngenda kufumbirwa Wolf. Okukola ki? Kumufumbirwa? He plans to help my family and take over our business in assets. Ateekateeka okuyamba famire yange mu byenfuna. And I need his help to protect my home. Era nga nange neetaaga obuyambi bwe kulabika nti Family at present. tetwavuwala nga famire ng'ekika. It's a practical matter. Eno ensonga Without any personal attachment. eri practical teriemu kakwate kalala konna. I just need to sign the marriage certificate. Neetaaga kusayininga just marriage certificate. Even. Ebirala byonna nga biggwa nga buli kimu kitambula. What you Kyogamba mean is, kyotegeeza. if it wasn't Mr. Bai, Ne bw'ataali badde Wolofu era waali mufumbiddwa. Ya he just happened to be the one that offered. lwakuba kati yaaliwo era ye yeetegese okunnyamba. Lutalo lwa byanfuna